Hallelujah. Imaro. Kitegeeza kino tugenda kusinza Mukama. Hallelujah.
Obulungi Yesu otenderezebwe gwe Katonda ayinza byonna. Ekitiibwa kikuddire n'ettendo likuddire. Weebale Mukama olw'okutwagala, weebale olw'amaanyi go, weebale Mukama tituli mu kisa kyo, ekisa kyo Mukama ekitulondola Mukama. Buli we tubeera Mukama otuguseeko n'omukono gwo Mukama. Weebale olw'obuyinza bwo, weebale olw'amaanyi go, weebale nti otwagala Mukama. Obulungi bwo Yesu otenderezebwe gwe Katonda ow'ekitiibwa. Amiina Yesu. Badde tusaba ffenna tuwanike emikono, tuwanike tweweeye wa Katonda. Oyinza okuba nga olina embeera efuuse embeera ne Katonda waali wano. Katonda waali wano. Saba weweeye wa Katonda omusabe akyusa embeera eyo. Bayibuli egamba waliwo ekinnema ekitasoboka eri omwana w'omuntu kisoboka eri Katonda. Leka Katonda akukwateko, leka Katonda akyusa embeera yo, leka Katonda akola ebyamagero. Waba akolera abalala lwaki gwe takolera? Katonda kitaffe tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza Mukama. Tusenga tukuyaayanira ng'abaana bo mu kifo kino. Mukama jangu otufiireyo Mukama, tukolere ebinene, tukolere ebinene mu bulamu bwaffe Mukama. Leka famire zaffe Mukama zireke ku kitiibwa kyo Mukama. Mukama nga tukukoowola olunaku olwaleero, nga tukwate ku byamagero Mukama. Omukyala yalina ekikulukuto Mukama, n'akwata ku munagiro gwo Mukama, teyasigala kye kimu Mukama. Naffe leero tukuyaayanira Mukama. Leka ebyamagero bitugolomoleko Mukama. Leka tufune school fees Mukama, leka tufune scholarship Mukama, leka emirimu gyeyongereko Mukama. Liruka zijje mu linnya lya Yesu Mukama. Leka sente zijje Mukama. Tukoye okuyaayana, tukoye okusabiriza gwe Katonda waffe tuviireyo. Katonda waffe waliwo muffe abalumizibwa, Katonda waffe waliwo abayinziganyizibwa emisimu Mukama Yesu. Leka deliverance eggwegwe mu kifo kino Mukama, bakwateko Mukama. Subulula amaanyi go mu kifo kino Mukama, okyuse embeera zaffe Mukama. Tukwebaza Mukama kubanga omukono gwo si kumpi Mukama, tegutwalako Mukama, era gutukwatako mu ssaawa y'ennyini. Weebale Yesu Kristo, weebale Katonda waffe, weebale Mukama Yesu olw'obuyinza bwo, olw'amaanyi go, olw'ekitiibwa kyo, olw'ebyamagero Mukama by'otuwa. Tukwebaza Yesu Kristo kubanga owulidde essaala yaffe. Tukwebaza Yesu Mukama kubanga totereka kyekimu mu linnya lya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Twongere okusabira ekkanisa yaffe eno GFM. Twebaza Mukama omulimu gwakola, era tusaba wabeerewo sipiidi, sente zijje mu sipiidi, omulimu gukolebwa mu sipiidi, ekyenjawulo kijje ku sipiidi mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama Kristo tukwebaza olw'amataffaali ne seminti n'emitayimbwa n'abazimba, ne gwe Katonda ayinza byonna. Katonda kwagamba nti zaabu n'ente eziri ku ssozi zonna zizo Mukama tukuyita otuviireyo ng'ekkanisa, tulabe amaanyi go nga gazimba ku sipiidi, omukono gwo ogwa sipiidi, omukono gwo ogwa byamagero. Mukama tuzimbe ekkanisa yaffe, ekitiibwa kyo kyeyoleke mu kifo kino. Tukwebaza Mukama olw'abasumba baffe, tukwebaza olw'abazimbi, tukwebaza olw'amagezi gonna agagenda mu kisimbe ekyo. Mukama byonna biwa omukisa, byonna bikolebwe ku sipiidi, byonna bikolebwe mu ngeri entukuvu mu linnya lya Yesu Kristo. Tukwebaza Yesu. Era katweyongere okusabira baneiba baffe Bannakenya balonga ennaku entono eziyise, naye kiryawo kitya tekitegerekeka. Naye tusabe Katonda afuga mu mbeera z'abantu n'ensonga za Kenya aziwootanye. Tusabe Katonda
emirembe gye yongera okubeerawo kyabadde kirungi nga balonda ne kaakati nga balangirira omukulembeze emirembe gye yongere Kenya egende maaso naffe ffenna abalirwana tugende mu maaso mu mirembe. Yesu Kristo gwe Katonda w'eggulu n'ensi gwera afuga e Kenya gwafuga mu nsi yonna Mukama Katonda tukuyimusa eggwanga lya Kenya tuliyimusa Mukama abantu ab'e Kenya n'abaana mu Mukama abali e Kenya Mukama ku lw'abaana bo ku lw'abatukuvu abali mu ggwanga eryo ne ku lwaffe ffenna abantu bo tukusaba Mukama emirembe gyeyongere mu ggwanga erya Kenya Katonda waffe bwabeerawo embeera yonna Sitaani gy'ategese okugotaanya emirembe mu Kenya tumukuba n'amaanyi ag'omuliro omutukuvu tumulira omuliro Sitaani tojja kugotaanya Kenya Sitaani tojja kugotaanya emirembe mu kifo kino ekya East Africa Mukama Katonda waffe bwe akuuma Isirayiri kuuma Uganda kuuma Kenya kuuma emigaano gyonna egya Kenya Mukama Katonda waffe tuviireyo ku lwa Kenya leka omukulembeze Mukama bamulangirire n'emirembe gye tuluufu mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Haleluya. Twebaze Mukama olw'obulungi bwe n'okubeerawo kwe mu kifo kino. Badde nsaba tutuuleko amafuta gali mangi nnyo abo owulira nga twandigenze mu maaso n'okusaba naye waliyo ettu Katonda lyatutegekedde ddala tusabe n'eryo tugendeko twebaza abakwaya n'abadongo kigambo kisoundinga spiritual naye badongo twebaza Katonda ab'ebyuma okay ab'ebyuma twebaza Katonda Dawudi yakuba ki yakubira byuma Katonda yakuba enanga yakuba eddongo twebaza Mukama amiina olw'obulungi bwe olw'ekisa kye n'olunaku olulungi luno lwatuwadde Bayibuli egamba luno Katonda olunaku lwakoze tujja kujaguza n'okusinza mu lwo amiina Yesu agulumizibwe Yesu awabwe ekitiibwa mwebale kujja kunoonya Mukama ne Mukama yatuzedda tugenda tukolamu omulimu era twebaza abo abali online abali ku mukutu gwaffe ogwa internet mwebale kubeerayo Mukama nammwe abagolomuleko omukisa Peter Senyonjo Festo Hannington nange mbeera mu church eno n'omukyalo omu yekka era okufa wekulitwawula n'omu abaana abawera abangi ennyo basatu yatwebaza Mukama nti no ekisa yakituwadde nti tetujja kwongerako amiina amiina abakkiriza batono yes tetugenda kwongerako Mukama yatuwadde ekisa abamukkiriza batemukkiriza ye Katonda ajja kusigala ne Katonda amiina neyongera okubaaniriza oba gwe mulundi gw'okusoosa okujjako mu kifo kino kayagadde okulaba ku mukono gwo n'okukwaniriza wanika omukono gwo kuba gwe mulundi gw'okusoose okujja mu kifo kino sigulaba mwena mwajjata badde njagala mu ngeri enjawulo okwaniriza abawummuze buli ali mu holiday yimirirako tukulabe abaana abavudde ku ssomero tubakubireko mu ngalo abaana mwebale kusoma mwebale kukomawo waka Mukama abawe omukisa nga muli awaka Mukama abawe emmere embadde mu misinga okuva ku ssomero amiina musobola okutuulako mpozi nandyaniriza alinayo obujulizi ngayagala kujulira Katonda jangu ojulire mu dakiika ezitali nnyingi tugende maaso alinayo testimony you're welcome
Mukama yeebazibwa Luganda amanya Mugisha Robert mpozi ne mwana wange omuyita Diana Ramcho. Olwaleero njagala kwebaza Katonda mbadde musituddeawo n'azijukiza zaali 12 Desemba 17. Abakyala bemumanyi nti omukyala abeera lubuto wabeerawo bingi nnyo bye bakola. Twagula eddagala ery'ekinnansi simanyi kumenya n'amenya nga bamuleetedde mugwa nnyingi nnyo n'eddagala nga buli kaseera buli ku makya tukola exercise ne tugenda ne tunooga ebbombo reza n'anaaba nga yeetegekera okuzaala okulungi naye nga tetumanyi naye nga bino tubikola lwakuba nti sorry. Abadde amukebera n'atugamba nti 17 ojja kuba ogenda kuzaala 18. Kati olubuto ne lumuluma kumala ennaku 3 nga lutuuse okuzaalibwa naye tetwakimanya lwatuka nga 15. Kati 17 ne tugenda ku mutwalo twagenda tumanyi nti no agenda kusindika omwana agenda muzaala. Netutuukayo olubuto nga lumuluma dokita n'amucekinga n'amugamba nti omwana gyali naye oli muki oli mufunda tosobola kusindika mwana. Kati bwe yamugamba tosobola kusindika mwana atamugamba nti tulina kukola ki kukola operation. So ne tudda abweru netunyigawo netujjukira Katonda n'atutukizawo ne tutandikako okusaba. Kati netutegeeza mami nti mami batugambye amagumba ga anima kufunda. Kati awo omusawo n'akola kinalyoka atuyita n'atugamba kati tugenda okukola omwana atuuse ate ajja kukoowa tugenda kukola operation. Bannange twakaaba amaziga twatula wansi ne tukaaba amaziga neddwaliro lyonna ne litulaba nga tukaaba nagaba naye bano babadde ki kuba twali tugenze tumanyi agenda kukola ki indika. Naye nebaza Katonda twali tetugenze na ssente twali yali mu covid ate tulina ssente yadde. Kati tugenze tetumanyi nti ya operation ne batugamba nti tugenda mukola operation. Bagamba kati tugenda kukola ebbaluwa osayininge nga tuli mu maziga tukaaba kuba twali tugenze tumanyi amenye anywedde eddagala buli kimu kyonna tewali kyataakola. So tugenda tukaliga bituuse na operation. Kati awo tugenda okujjukira Katonda mulungi nebaza Katonda n'alyoka tanshapeninga mangu ki obwongo. Kati awo ne tumukwata ne mudde tusaba mukadde natugenda kati mumanyi muwonge mu musaayi gwa Yesu engeri gyagenda ku operation. Kakati ate obwongo tubugyeyo eri mu byekisimanyi yamenye yakoze ebyo biganye. Awo kati amaziga ne gatuneesuka nengaleka kuba Katonda tuyize nti amaaso tegamudrivinga. Kakati awo ne tusaba nenziruka netujja kuba emitwalo 4 mu operation yanguwa nenzirukawo obwongo netandika okulonda basebegenda tujja nekubira mukadde nekubira tugamba kyali kiti. Naye nebaza Katonda etwasaba nayingira mu theatre. Katonda n'atulaga omusawo mulungi n'amuyingiza ne bamukola operation nga nze ndi wabweru ate amaziga ne gaddamu ssente zikyagaanyi yanguya nenfuna emitwalo awo ne basindikira 3 ne tugateekayo yanguya tesinakugwa nga tetugenda mukola operation. Neziruka eminga Katonda naye kyamukisa mulungi Katonda n'atugabira ssente nedyoka nsindika 10 eryakola ki eryali lisigadde ngenda okutuuka nga sisitange omukulu gyali ng'avaayo nakina bebi naye ngenda otuuka bweti kudwaliro kasanga ti ngono bamukoze eki bamugyeyo ng'akaaba olukaaba netulwaza Mukama. Olwo olunaku tetwaddamu kukola ki kwesiga bintu. Amiina. Kati awo ne tuzaako bebi era omulala bwe tulina myezi emeka myezi kati 3 netugamba ate eri kuddamu kunywa ki ate simanyi mumbwa kumenya bitya twesigani Katonda. Era omusaayi yamukolako n'addamu n'amukolako naye kakati leero ku makya tubadde tuvaayo nga bwe musiibula mukutteko nangamba okimanyi tusikyalina sika nga tewali yadde na sika yonna wano nemukola naye luli obamukola operation yali nnene. Kati badda buli bamukola operation ono era n'abagenda tuli ku Katonda omusawo n'amukolako bulungi operation. Naye kati leero agambye sikyalina ki
sikyalina sika akabuto kaddeyo bulungi kasigaddeyo katiniso twebaza mukama wekyo Amina. Emumbwa fire. Kumenya fire. Kumenya fire. Amina. Ebintu bya kauchi bimanyi okutukira ku. Hallelujah. Amina nyo. Ndamusobola omuwulira mama simanyi kwa olina ekirozi. Abaganda kurama Yesu yeebazibwe. Amina. Neebaza Katonda w'ekkanisa eno. Neebaza Katonda kufunye nga tuli balamu. Olwokutaano obuwedde. Ebiseera ebyo mbadde ne mutabani wange nga mulwadde nnyo ng'ali ku kitanda. Ne tumujjanjaba ne tulya nga tukooye. Ne ŋŋamba Mukama ne mugaa Katonda omuntu ono gwe yamutuwa. Ne mugamba nti ekitiibwa kye kigulumizibwe ku lulwe. Ne mugamba kyoyagala kikolebwe ku lulwe kubanga ffe tulya tukoze ki tukooye buli kimu tukikoze naye gwe Mukama gwe Katonda akola ekisembayo. Kati nze kati nali akusemiza obulwadde nange ne bunkwata naye ate Mukama nina okuba omulamu ne nvaayo ne mbeerako kaawe waka nga sewulira bulungi era najjanga n'okutya kino nga siwulira bulungi. Kati ku lwokuna omukulu we n'ankubira essimu n'aŋŋamba maama bosi ayagala kwogeramuko naawe nomugamba nentekakese nga bosi Yesu yeebazibwe. Amina maama wasiize tanga ndi bulungi nanga bosi oyogedde n'aŋŋamba ye maama anjogedde n'ensanyuka kume bambi lyali ddoboozi lye likola ki lisembayo. Kati ku makya bwe buti ku lwokutaano ne bankubira essimu maama oli eyo bosi kaafudde ninaaba naye Mukama ne muga Mukama bw'otyo bw'okikoze tewali kyakukola. Yobu yagamba mbulungi ne mbuli erinnya lya Katonda likole ki ligulumizibwe. Yobu teyanenyaako Katonda. Kati kye nakolanga nkwate ekkubo nga tugenda tutuuka eri batandika okusiba omuguwa gwaba bayamuzaala eyo mu Arua bagenda muziika mu Arua bagenda muziika eno bagenda muziika Arua ne bagana esiina mugongo gugenda kutuula genda paka mu Arua. Paka nagamba Mukama yimiriramu eno ensonga nga yabintame babange kamuzaala ali kundiri tasituka takola ki kati nga nze nzekka nze ndiwo twasigala abaana babiri mu baana 12. Kati ne ŋŋamba ngenda kukola nze ne Mukama mu byonna yimirirawo kuba kati nze sisobola. Olutalo ne lubeera abaana ne batandika okweyuzaaza kati nagenda okukola mu butuufu nga ntandise n'okutendeka ne nga Mukama ntaasa. Ne bagolokokayo abawala ne baŋŋamba maama tofaayo guma kijja kuggwako nze njagala kiggwe mu linnya lya Yesu. Twatuuka ekiro ne bagamba tugenda kuziika Luganda wene e Kampala gonze Katonda yeebazibwe. Naye Mukama yatuyamba twatambula bulungi twaziika bulungi Bosco era neebaza Katonda olwekyo n'olulala muwalange mbadde nzija naye wano eno ng'ali lubuto. Kati mwala oyo olubuto baalumusibirako tugenda kukola tutya tusabe twadda ne tusaba ennamba ya pasita ne bagituwa pasita n'ekuba kusimu ng'evuga naye nga tewali akwata. Ne ŋŋamba tewali kyakola kagenze paka twagamba tugende ku kyaki ne tujja ne batugulira wali eri mu kusaba ne tugira mu kusaba Mukama n'anjolesa nga ndaba waliwo omusajja ayimiridde ng'ayimiridde emabega w'omuwala naye ng'avaamu emmese enjeru. Ne ŋŋamba mu linnya Yesu ntandika okuba nemukuba ne ŋŋamba Mukama nkiwakanya akakola nga mwambula. Kati nenzira ewaka ennaku 2 mba ndi mu kusaba Mukama n'andaga mukozesebwa nga omusajja azze ayambadde ebya bbulaaka nga munda ayambadde essaati eraga nti yalaiti kulunga. Kati nakoza ati obudda n'obudde obw'obulamu bwange ne mugamba sitaani mmenyamenya endagaano zo n'enkwezo n'amaanyi go nga nakuya mu linnya lya Yesu ono omwana ateekwa okufumulukuka. Kati era ne ŋŋamba abaana tusabe kati okukolesebwa n'omusajja nate nagamba oyo wange si wammwe ne ŋŋamba tewadde si wammwe wadde ne ŋŋamba mu linnya lya Yesu aba yawangula amagumbi tukuwangula mu linnya lya Yesu. Bannange Katonda yatuyamba omwana yasika n'agenda mu ddwaliro n'adda ne ŋŋamba Mukama kintu kyekikoma kaagenze ateekwa okudda ko Mukama ateekwa okudda nti oyo omwana erinnya lyagenda kuba ye muwangu. Kati nga neebase bagenze
omulabe n'aleeta eddoboozi n'agamba oyo mwana bamutwala Kawempe gye bagenda omulongooseza neŋŋamba nsazaamu obuyi bw'obulongoosebwa tebagenda mulongoosa nenzuukuka nensaba kati nga bwekusaba nenzirawo muwalange nankubira essimu naŋŋamba maama osobola kuntiizinga maama nno batiteekante konsere naawe ebyo bintu bye kati namala naŋŋamba nedda maama katonda yebazibwe tusadde Hallelujah. Singa buli omu w'oli owulidde obujulizi bulungi Mukama akola kasita tumukoowoola Katonda addamu essaala zaffe. Amiina. Obudde bukyali ku makya nnyo. Sirowooza nti n'obudde buyise nnyo leka Mukama tuweeweeyo naye atukolemu omulimu. Mbadde nsaba okutwala akakisa kano okuyita omusumba waffe omulungi ennyo Pastor Godson Sebuguzi yangu otuwa ekigambo. Waliwo amaanyi mu musaayi gwa waliwo amaanyi mu musaayi gwa waliwo amaanyi mu musaayi gwa twawangula musaayi mu musaayi gwa twawangula musaayi mu musaayi gwa twanazibwa musaayi mu musaayi gwa waliwo amaanyi musaayi mu musaayi gwa waliwo amaanyi musaayi mu musaayi gwa Yesu. Kama ta Yesu nkwebaza kubanga wannunula ate wandokola nompa obuwanguzi era nze ndi muwanguzi. Sitaani takyansobola era tannyinza kubanga wampa amaanyi go n'ekitiibwa kyo. Era olwaleero nsize okuyiga ekigambo kyo onnyongera amaanyi mbeere omuwanguzi n'okukirawo ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. Mu linnya lya Yesu Kristo, Yesu mwengalo ez'amaanyi ezimusaanidde. Badde nsaba tweyongereko eno engeri y'ebyuma gye byekyanzeemu omusumba aleme kukakalukana nnyo. Twengere maaso eno. Manyi omulabe bw'alaba nga waliwo ekigenda mu maaso naye amanyi okulya mu ndago naye kirungi. Bw'aba alidde mu ndago asigala nga muwangule, gamba nti amiina. Asigala muwangule essaawa 24. Haleluya. Twebaza Katonda nti Mukama mulungi ate atubereddewo nnyo. Gwe woli awo oli kyamagero nange ndi kyamagero era gwe nange tuli bawanguzi kubanga Yesu Kristo yawangula ku musalaba e Gologoosa. Tubaza Mukama wiikendi ewedde, tubaza Mukama wena bakumyewo ku masomero, tubaza Mukama atukuumye gwe nange. Abamu tubadde wansi nsi naye Mukama atwadde obuwanguzi. Tuli bawanguzi. Haleluya. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Twatandika essomo wiiki eyaggwa erigamba nti nyweza obulokozi bwo oba kakasa obulokozi bwe wafuna, kubanga mu bulokozi obwo bwe wafuna mwe muli obuwanguzi ate bwe tulina bwe tutambuliramu Mukama bw'atuwadde. Era ku Sande yaggwa twayiga kunyirira ezaali mu kitabo ky'Abaluumi essula yali ya 8 nga tulaba nti Mukama yatulonda n'atwawula n'atufuula abantu ab'omugaso nnyo gy'ali.
ne mbasuubira nti olwatu gagenda mu maaso n'essomo eryo. Olwaleero tugenda kusoma ku ssomo etuyise okuwangula obusamize. Ono abadde agamba bakumenya biki ebyo. Mukama ebala nnyo okubikulira kino olina okubika ebintu ebyo kubanga tubifuna. Biringa ebirimu naye nga temuli. Biringa ebirimu esa naye teriki. Temuli kantu bikalu. Biringa nga amagumba gakaze. Temuba kantu bibavu. Enibwe bibeera ebintu ebyawungu. Mukama ayagala tuwangule ebintu by'obusamize, obufumu, okulaguza, eddogo, okwangula emizimu, amayembe, emisambwa. Byonna ebyo tubiwangulira mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Era byonna ebintu ebyo biri wansi wa bigere ebyo gwe yakkiriza Kristo ng'omwana wa Katonda. Newankubadde ng'oluusi byeriisa enkuuli ne bibanga byebifuga, tebifa. Yesu Kristo yafuga. Bwe tumala okulokoka mu Yesu Kristo, Bayibuli egamba nti Mukama atuwa amaanyi. Luka essula 10:10 luti, laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu ekinabakolanga obubi n'akatono. Bayibuli bwe twegambye. Bwe tumala okulokoka, Mukama atuwa amaanyi agawangula emizimu wangi mbadde ngamba nti batwala obuliga, ne batwala obubuzi, ne batwala enkoko, ne batwala essente ez'ebigali. Byonna kiki banoonya? Banoonya bugagga, bagamba banoonya bufumbo, banoonya luzaalo n'ebiringa ebyo. Naye ebintu bino biringanga ebikola naye nga tebikola. Ate n'ekyokubiri, buli sitaani kyagamba nti akikuwadde tekiba kikye. Lwaki? Sitaani talina kyeyali atonze, kubanga naye mutonde. Era bwagamba nti nakuwadde oluzaalo, oba kuwadde abaana, oba kuwadde ssente, oba kuwadde obugagga, oba biki, bya bulimba. Ebintu byonna ebirungi biva eri Katonda. Gamba nti amiina. Tolimbibwalimbibwa mbu kubanga ogenza okulaba omusawo oba ogenza okulaba omuvumuzi ajja kukutaasa okuyamba. Bya bulimba. Era ebintu bino ebyobulogo mu maka gaffe oba gye tuva bitambulira mu bintu bingi. Ebimu ku byo bitambulira mu kuzaala. Omuganda waffe atyogeddeko naye tubaza Mukama yamulokola kaakano. Abala bibeera mu kwalula abaana bwe bazadde abalongo babalina okubaalula. Abala ne bakwata obulira, abamu kumwe tumanyi n'obuli omwe gye buli kaakano baabutwala ne babuteeka ku byoto. Era ffe Mukama twebaza Mukama bwe twazaala abaana abaffe nga obulire bwaffe tubwekwatira ne tubusabira ne tubuziika ne biggwa. Naye nga bakitaffe abasajja abakulu bagamba muleete omuliro mubuleete wano. Bagamba obulire bw'abaana abaffe tetujja kubawa. Mwakwata bwaffe mwakola loosi nemugenda kukola loosi. Mukama yeebazibwe. Bannange, bw'obanga okyazaala towanga bwontu obwo abantu abakulukulu abo gye bakutwala tomanyi babutwala. Abamu ku bo bayinza n'okugamba ne mutajja kwabya nnyimbe bwe tubuwa ssente zo ng'owaayo ki nga bakola byebagala okukola byonna. Kafunkunaaye, omubi addugala, omuvundu. Naye Mukama atugamba nti gwe nange yalokoka, ebintu ebyo tubiviiremu ddala. Twalokoka, twanaazibwa n'omusaayi gwa Yesu, katuli baana ba Katonda. Ebyobufumu n'ebyobulogo
n'ebyokugenda okunoonya ebitambo n'amagini, ebyo si byaffe ng'abaana ba Katonda. Ag'amaanyi aga Sitaani maanyi mabi, si maanyi malungi. Amaanyi amalungi ye Mwoyo Omutukuvu, gamba nti Mwoyo Omutukuvu. Ate atumala bulungi nnyo, toyomwongerako kirala kyonna. Era Mukama atugamba gwe nange olwaleero tetwetaba mu bintu ebyo ebibeera oluusi mu kwanjula oba okuhinjira. Ambrose badangamba nti mu bateeso baluyita amayiti, okwanjula. A might, right? I hope I got it right. You know, I don't know the question. They look bad. How's the question? You don't know the name. Okay. You know. Because when you call a obulogo, nebyo bufumu. Oluusi n'okuziika omuntu amaze okuzikira nga mutata wange amaze okufa, tubaza Mukama era afudde nga mulokole, era bwe yamala okufa emulago yafiira, ne tukera ne mukyala wange omusawo, ne tufuna abasawo ne bamukebera bulungi, ne bamunaaza, ne tufuna engoye ne bamwambaza bulungi, malidaadi lwedde kuziikibwa. Tutwala mayiti mu kyalo okuziikibwa ffe emigadde, nga abakulu bagamba tulina okukola ate emikolo. Tubagamba mikolo ki? Bagamba tulina okumunaaza. Tubagamba twasudde ssente zaffe okunaaza ono, ne tumwambaza engoye ezaffe, ssente ezaffe. Biki mugenda okunaaza? Batomanyi naye ne ngamba naye babagala kubikola basobola okukola ki? Kubanga oli yafudde dda kimu, ekyokubiri ali mu ggulu, ekyokusatu guno mubiri, ekyokola tumenye gy'ali. Ko ffe mwagala kumunaaza mukole ki? Mulanga bafuna obugogo, biki binyirikisi. Tutwali nayo. Oli amaze dda okufa agezebwa mu ggulu. Batuziika muzeeyo oluvannyuma ng'ate bagamba omanyi tulina okukola n'okwabya ennyimbe. Ekirungi akasente kaali kabatawaanya, fe abalina akasente. Tubagamba bamagala kubikola mubyenkolere. Bagamba ate tetulina ssente, bagamba tubanga zaffe tujja kukola saavisi ya kwebaza. Weewaawo ne bagamba kale weewaawo tunaakola tutya? Tukola saavisi ya kwebaza, ne tusaako osikane Uganda fune mulokole ne pasita nga nze ne tumaliriza. Mukama ne yeebazibwe. Ebintu ebyo eby'obufumu, eby'obulogo bitambulira mu mbeera nnyingi nnyo. Oba abaana nga bagenda okukula bafuuse abasajja, oba abaana bawala bayingidde mu nsonga zaabwe, bakola ebikola ebyo ebitayewesa Mukama kitiibwa. Naye gwe yalokoka ebintu ebyo biviireko ddala obyewale, kubanga Mukama atulabula si byaffe. Mukama yeebazibwe. Si byaffe naye byabali bokka abatala bakkiriza Yesu Kristo. Era mu ggwanga nga Uganda ne mu Afrika wonna bangi bakola ebintu bino eby'obulogo by'obufumu mu ngeri nnyingi, ne mu bizinensi ne mu mirimu. Okuzimba amayumba ne basala enkoko, ne bayiwa omusaayi ogwo ne basala embuzi. Bannange ebintu ebyo tebiweesa Mukama kitiibwa, tubyesonyiwe tubite. Bajja kugamba bw'oba tosaze embuzi ennyumba egenda kugwa. Bwe bagamba nga tubagambe yali okutwala ew'omusomba yazimba ennyumba eyiye, ate si mu nnyumba ziri bbiri nga tasaze mbuzi wadde enkoko wadde embwa. Naye ennyumba zonna zonna ziyimiridde olwaleero, ziri waggulu. Kye twakola ku kuzisabira ntuzibonga mu mannya ga Mukama, ntuzirika mu musaayi gwa Yesu Kristo. Naye n'ekkanisa yaffe wano wekulu olwaleero tetwateekawo kintu kyonna. Ekiriwo ye Bayibuli n'essaala. N'ekiri waggulu awo kyekimu kyekikyo nti Katonda waffe asobola. Ebyobulogo bya bulimba. Sitaani mubbi agala kubipingiza abakuteeka mu ndagaano, akusibira omwo ate sigo wekka n'abaana bo n'abazzukulu. Naye munaatuusaawa. Era tunakiraba kino abakola ebintu bwe bityo babonaabona nnyo. Lwaki? Babeera basibe. Naye Bayibuli egambye nti Mukama bwe yalokola ensi eno n'atuwa obwetwaze ne tufuna eddembe. Tokyali musibe natte. Mu Kristo Yesu tufuna obwetwaze ne tufuna eddembe mu Kristo Yesu. Tukimanyi kuno oluusi bagamba tumanyi bino ebyobulogo obufumu byabaddugavu byokka, naye n'abayindi nabo balina ebyobufumu byabwe. Bannange temubalaba abayindi? Amaduuka gaabwe buli ku makya balegala kola ki? Kunyookeza. Kiki baliko?
olowooza bakikola bukozi mukuno tebana byakola birala bibakkiririzaamu nabo bamanya ebyobugagga abakyayina bennyininyini nabo balogo juuju ebintu bino si ebaddugavu byokka naye n'amawanga amala n'abazungu bennyini babikola naye mukama waffe yeebazibwe nti bwe tulokoka mukama atuwa obuwanguzi eri ebintu bino era nsaba tujja kufuna akabanga tusabeko nga tumaze saaviisi eno mukama atutaase kakati njala obikula ebayibuli yo mu kitabo ekyo eky'amateeka ekyokubiri essuula 18 ennyiriri y'olw'omwenda kutuuka ku 14. Eky'amateeka tutuusewo obutusogama nti amiina tunasinde bayibuli abooluganda manye abamu tulina kati olulembe n'obugayaavu bayibuli zaffe njagalubere nga mulina kujja kusande obeera ebayibuli ebeera mu ngalo teriyo mulimi agenda kulima nga talina nkumbi naye ng'alina kagga obuggo oba akambe singa okwesa akambe okulima naye oba onootukawo nange simanyi ng'okukabala olumbugu kale kansome kigambo bwe kiti mukama olwo nno alabula ensi ya Isirayiri abawa ebyokukola bye balina okukola nga bagenda mu nsi ensuubize mukama alinga abagamba nti bwe mutuuka mu nsi eri bino ne biri temubikolanga era nsonyiza mukama naffe atugamba olwaleero nti ebintu bino tetubikolanga bayibuli egamba bweti bw'olimala okutuuka mu nsi mukama katonda wo gye yakuwa toyiganga kukola nga eby'emizizo eby'amawanga gali bwe biri towerabikanga gy'oli omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola eby'obufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri mukama era olw'emizizo egyo mukama katonda wo kyava abagoba mu maaso go onoobanga eyatuukirira eri mukama katonda wo kubanga amawanga gano golirya bawulira abo abalaguza ebire n'abafumu naye ggwe mukama katonda wo takuganyiza kukola bw'otyo. Mukama ayogera ensi eya Isirayiri era mukama ng'abawa ebintu by'olina okwegendereza mu bulamu bwabwe obupya mu nsi ensuubize. Okulabula kuno kulingana ggwe nange gy'oli nga tukkiriza Kristo ng'omulokozi waffe. Bayibuli egambye nti teweerabikanga gy'oli omuntu yenna ayisa omuliro mutabani we oba muwala we. Now ekigambo kino kitegeeza si kuyisa mu buyisa, nekitegeeza abo abawanganya abaana baabwe nga saddaaka mu muliro. Kakyogere bwe nti ebiseera ebyo mu Isirayiri abaakolanga eby'obufumu bawangayo saddaaka eri bakatonda baabwe nga bawaayo endiga katugambe oba embuzi oba ente oba ebiringa ebyo. Naye eri abaasukkulumanga nga tebawangayo buwi nsolo zokka, naye n'abaana baabwe nga babawaayo nga saddaaka. Kyali kibi okutuuka ku ekyo nga era abantu bano babeera mu mikolo gye gitawedde
okusamira banonye emmandwa nsonyose emizimu n'emisambwa nga balimu ebyo. Kati Mukama n'abagamba mmwe temukolanga bintu bwe bityo okuwaayo abaana bammwe, okuwaayo abawala bammwe oba batabani bammwe eri emizimu. Olwaleero gwe nange tumanyi abantu bangi mu kibuga Kampala ne mu mawanga amalala abawaddeyo abaana baabwe okuttibwa oba okufa kubanga bano bo baagala bya bugagga. Mani bawuliddeko? So musi babiri. Oluusi tumanyi okwegoma n'ogamba singa Mukama mbeera ng'omusajja ng'oyo bugagga alina bungi naye gye yabujja waali wawanvu. Wadde nga abulina tabweyagalira namu, talina mirembe, talina bbeetu. Lwaki? Kyeyakola ekyali kiruŋŋamu maaso ga Katonda. Kati Mukama ye atugamba ebintu bino byonna nga bw'abyogedde, okuyisa abaana mu miriro oba okubawaayo ng'ebiweebwayo oba okukola eby'obufumu newankubadde alaguza. Abamu bagenda kwebuuza, omanyi lwaki emirimu giruddewo okutuuka, musabe ebintu biganye naye kantueko erinda bwosanga bananyambe wa jjajja oyo nalina katemba muveemu bivundu tebibina kibina kwefunamu, naye kkiriza Katonda wo yajja kukuviira yogamba nti amiina. Olaba n'omupiira nabo balina okugenda mu bintu bwe biti, ani anaawangula n'atawangule, abagenda okulonda era nabo ne batuukayo. Gamba buli kimu ggwanga ligenze wala nnyo naye Mukama atukowoola ffe tubeere bawufu ku bintu bino. Bayibuli egambye newankubadde omulogo newankubadde omuganga bonna bali muno Bayibuli eboogerako, tugamba nti tebimanyi byonna ebimanyi. Omuganga bonna omufumu omulogo bonna bali wano bali mu ttulu balimu, bonna bibakola Mukama tabiriimu wadde n'akatono n'akeddagala. Mukama atugamba ebintu bino tubiviireko ddala, naye obwesige bwaffe bubeere mu Katonda Yesu Kristo yakuwa yalina amaanyi. Ye yekka alina amaanyi. Kati ekigambo kino obufumu oba obulogo mu Luzungu bw'obanga okivunula twandigambye nti kyandibadde nga abantu abakozesa amaanyi agatali ga Katonda oba amaanyi aga Sitaani. Era abantu bano abasinga obungi kumpi bonna amaanyi okukola ebintu bino gabeera amaanyi ameewoole okuva ewa Sitaani. Sitaani abawola amaanyi, naye ate mu kubawola abasaba bingi, n'asaba ebigali, n'asaba enkoko, n'asaba kino ne kiri, naye oluvannyuma ayagala bulamu bw'omuntu oyo. Era y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi abeera mu bintu bino tebagenda mu ggulu, bafa mu ebintu ebyo ne bagenda mu Geyeena. Sitaani kyatwala, Bayibuli egamba yajja okubba n'okutta n'okwonoona. Bw'ogamba ajja kukuwa birungi, aba akulimba, tokkiriza. Bw'oba obikuliramu Oluganda biviiremu ddala. Naffe twayitayo eyo nga tukyakulaba tutawaanya, bakusaze wano, bakusazeeko ne walimba, ate biki bakuwa omukisa osoma ebiki. Olina eri kafunku naye temwali kantu. Twebaza Mukama yatulokola, kaka tuli baana ba Katonda. Osobola okuvayo Oluganda egyo wali, viirayo ddala, ebigali bikutule kasukere okuba mu muliro mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama yalabula abaana ba Isirayiri ng'akimanyi senga tabalabula bajja gwa mu kakodyo oba mu katego ak'omulabe Sitaani okusinza ebintu bino. Era mu Bayibuli abantu bangi nnyo nga Mukama alabula ne sekulabula temukolanga bali bakolanga, naye mukkirizenga ne mu kyawandiikibwa kyange nabawanga obuwanguzi era nabawanga amaanyi ga Katonda ge mwetaaga okutambuliramu n'okubeera abawanguzi. Era mukoleka nkugambe kino kankikkaatirize nti amaanyi aga Katonda gasinga ga Sitaani. Era amaanyi gwe g'olina gwe nange
gasobola bulungi okwaga nga sitaani ne gamussa wansi kya bugazi. Era sitaani ate abaana ba Katonda. Wiiki eno ntawanyiziddwamu n'embeerako wansi. Lunaku olw'okunamba neebase ndowooza ku bujulizi buno wamu ne ku bubaka buno. Neefuna ekirooto kyali kiwanvu. Mu kirooto kino nali ntambula nga ndi mu maaso nga ab'ewange bangoberera nga nze akulembedde. Kati ntambula twetwera ku nsonga zaali nnyingi. Ngenda okulaba nga akakubo k'entambula kagenda kafunda nga waliwo omusajja omuwanvu ng'ayimiridde yeesibye ekitambala kiddugavu ku mutwe gwe nga mulogo n'ansongamu bw'ati. Kati mu kirooto nentya nate nenyimuka bwe nti nga mu linnya lya Yesu vaawo. Nabe Bayibuli neevaayo ekigambo nekivaayo bwe kityo, vaawo mu linnya lya Yesu Kristo. Era omusajja ono wadde nga yali muwanvu okunsinga yavaawo n'empitawo. Mukama n'aŋŋamba nti abaana bange basaana okubeera abavumu era ab'amaanyi ku bintu bino mu maka gaabwe ne ku famire ze bavaamu. Oba mufana nga mulimu amasabo, mulimu ssaddaaka eziweebwayo, gwe ng'eyalokoka yimirira, Mukama alina awajja kuwa obuwanguzi. Kisoboka okubiwangula ebintu bino bannange. Bw'otabiwangula bijja kukuwangula. Bw'otabiwangula bijja kukuwangula. Bodaawo okwekenneereza n'ogamba amanyi atenze oba nange ndansobola. Akale kangezeeko ndabe. Togezaako bugeza. Yimirira ogambe nti nedda mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Mukama ayagala gwe nange abakkiriza mu Kristo Yesu Kristo tubeere abawanguzi mu nsonga zino. Njagala okwera ku nsonga eno ey'okusatu. Kiki ekiyimirizaawo obusamize oba obulogo mu famire yo oba mu bulamu bwo oba mu ngeri yonna oba mu nsi tulaba olwaleero mu mawanga gaffe oba mu bifo ebitulinaanye wano? Biki ebiyimirizaawo ebintu bino? Ekisooka ekiyimirizaawo kye kino. Saddaaka ya sitaani wadde ng'asaba embuzi oba n'asaba enkoko, saddaaka ze bye bibi. Buli lwe tukola ekibi ne tulimba, ne tubba, ne tuba n'empaka, twesonyiwa, empalana n'ebiringa ebyo, bye bibi ebyo ebiyimirizaawo obulogo n'obufumu. Bye bintu ebyo 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 tekisookera ddala ebibi. Kati buli lw'okola ekibi nga saana omuwa enkizo atambulira okwo, naye buli lw'okola ekibi ne weenenya mangu, Mukama ng'ayimirira. Buli lw'okola ekibi n'osaba omusaayi gwa Yesu ne gunaaza, Sayitaani akyalina kwekwasa. Era obulogo tobuyinza kuyimirira wadde obufumu. Bw'oba n'obeerawo enkaayana obutali bumu, enjawukana na biki ebyo, buli lwe twenenya ebibi byaffe, Mukama ng'atuwa obuwanguzi. Kama nti amiina. Ekyokubiri ekiyimirizaawo obulogo okubeera waliwo ababiyimirizaawo abalogo bennyini aba Facebook, bakabona, abasamize bebabiyimirizaawo. Naye Katonda alina amaanyi nti nno wadde ng'oluusi abasamize babeera we bali tebasobola kwaŋŋanga maanyi ga Katonda. Bwe tuyimirira mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, baggwamu amaanyi ne baagala okukola tebituukirira. Lwaki? Mukama ayagala gwe nange obeere kabona ku lulwe mu famire yo. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekyokusatu kiyimirizaawo obulogo buno, kino mukimanyi ndowooza, y'ebyoto. Eki y'ensonga lwaki buli ssabo lyonna libeeramu ekyoto. Kati nno ensonga y'ekyoto kino Sitaani si yagitandika, Mukama yabitandika. Era Bayibuli yonna kitabo ky'olubereberye osalamu ebigambo by'ebyoto. Mukama agamba Nuwa kola ekyoto, Nuwa n'azimba ekyoto. Siko kiri bannange?
n'agamba Ibulayimu kuma ekyoto n'akola ki? N'akola ekyoto. Musa yennyini n'azinga ebyoto. Gamba ebyoto bino ennono eno yava wa Katonda ebyoto. Kati sitani ekyakola mubbi ng'abibba ng'abikyusakyusa ku lulwe kubanga akimanyi ennono zino Mukama zaateddewo naye zagenda okukozesa okwagala okufuga ensi okugibba n'okugizikiriza. Kakati obusamizi buno bubeerawo kubanga obeerawo ebyoto. Senga ebyoto bino babizikiddwa ne bitagulwatwagulwa, omulaba aba amaze okuggwamu amaanyi. Mu mwezi ogwa February omwaka guno gutandika, tutandika okuteekateeka okubuulira enjiri omwezi ogwa Maaci. Mukama n'atugamba nti tulina okuddira ebintu bino bwe biri byonna awali ebyoto ku kyalo kuno tubizikize mu linnya lya Yesu. Mukama yali mulungi atuwa Oluganda omwo, sijja mwogera linnya lye nga wa ku kyalo kuno, n'atugamba amanye ebintu bino bwe biri. Era ne tutambula twamala ennaku zaali ez'okusaba zaali 2 n'okunoonya Katonda, ne tugenda nga tuzikiza ebyoto bino. Ebimu ku byoto bino ogenda okubyogerako muntu bange bimanyi ku kyalo kuno. Kuno ku kyalo kuno kwaliko ennyumba emu. Ennyumba eno temulimu bantu, mubeeramu njuki. Bamubeeramu njuki nazitambuliramu. Mukama atugamba awo waliwo ekyoto. Waliwo emiti ku kyalo kuno nga giringanga emiti naye nga si miti, byoto. Byali ebyoto byali 7. Tutambula ne tusabirawo mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama atuyigiriza tujja mu prayer school, batumanyi kyakukola jja mu prayer school jja kuyigiriza kyekikolera tubizikiza. Naye Mukama yeebazibwe, weekend ewedde ennyumba eyalimu enjuki bagisenzeewo. Mulaba akafaananyi ako? Akafaananyi ako mukalaba ku screen? Sifa bakakubye, tebakajja kugonde mbu ku internet. Kukyalo kyaffe kuno. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kino kye tugenda kugamba tuno kisoboka okwaŋŋanga n'okuwangula ebyobulogo. Era ffe tukakasa nti nno komamboga egenda kuteebwa. Lwaki? Tukudde ku kinyusi kaakati okukwata ebyoto abantu bateebwe, abaali abatamiivu, abaali ababbi, abaali abenzi, abaali abalimba, abaali bakola bino ne biri bagenda kuteebwa balokoke bakkirize Kristo ng'omulokozi waabwe. Lwaki? Kubanga omala okuzikiza ebyoto n'ozikiza the priests, bakabona, basamize, n'ozikiza ebibi ebibeera ku kyalo. Olwo Mukama abatwadde obuwanguzi. Mukama yeebazibwe. Weeks nga 2 tutandise okuzimba ekkanisa yaffe. Tuba tuli ku kyoto. Tuba Omusamize ng'atambula. Era tusajja ebya kizimbe kyaffe. Mu busungu obw'omwoyo obulungi neefulumamu ne mmubuuza, mmanyi mulogo naye mmanyi bino kankyogere bwe nti Mukama yagamba abaana ba Isirayiri temukkirizanga abalogo okubaawo, mubakubanga amayinja ne bafa. Lwaki? Mukama tayagalira ddala kintu kyetuma bulogo. Kati ne mugamba nti sebo tukuyambe tutyo olwaleero. Bulankanya omanyi mbadde nfunanya bicupacupa wano, tugamba ebicupa biri luddawo wano. Eno saiti kuliko musenyu. Tulina bicupa. Anyway, olw'okubeera omuntu omulungi ngenda kubagamba ino ne mubuulira enjiri. Ne mubuuza oyegadde okwatula obulokozi bwe. Nange abasina bakutuusa konzikaye bw'otaba tulokose geyo nijja kuba ekulinze. Mukama yeebazibwe. Era tujja kulaba mu kuyigiriza kwaffe okuddako Sunday ejja nti abalogo n'obasobola okulokoka, gamba nti amiina.
kubanga abamu ku bo baganda baffe si bwe kiri basenga bakojja bajjajja bazadde baffe basobolera ddala okulokoka kubanga mukama tayagala mugeyena naye mukama yagala buli muntu akole ki alokolebwe ajje eri kristo yesu. Obudde bugenze njala okubawaako obubonero obulaga nti nno mu famire oba mu bulamu obw'omuntu mulimu obulogo mbayo byokulabirako. Endwadde ezimu ezibala mu famire zaffe ziraga nti wandibeerawo obulogo, omutwe ogutawona, embiranye ey'obutalaba, emigongo, musajja wa myaka 4 gokka naye akaaba mugongo, obwo oluusi bubeera bulogo. Abakyala nga ebintu ebibakwatako tebiwona buli mwezi mbirigo wandibeerawo ensonga awo. Abakyala abamu oba abaami abamu obufumbo obumu abaana bakutawana kyandibadde nga omwami n'omukyala bwanga bafumbiddwa bulungi abaana bajja mangu naye abaana tebajja tebatuuka waliwo obugumba awo wandibeerawo akabonero akalaga wandibeerawo ensonga ey'obulogo. Abalala okuba nti nno omuntu aba yeebase n'aba nga akozesebwa oba omusajja oba omwami, ebyo byonna ebyo gandiba nga bubonero eby'obulogo. Abalala nga muntu mukulu mwami oba mukyala naye ng'akyafuka ku buliri, ebintu ng'ebyo biraga nti waliwo ensonga eyeetaaga okukwatibwamu. Abalala obufumbo ne bubulya ddala, mukyala alabika bulungi oba omwami alabika bulungi naye mu maka gaabwe bo nga tebafumbirwa mpeta, bakwata bukwasi kawombe kafuka ku eddirisa ne bakola bye bakoze, abeerewo wiiki emu n'avaayo, wandibeerawo ensonga awo. Abalala enteekateeka ze bakola mu bulamu bwabwe nezituukirira, abakola kino ne kibeerawo, kiri ne kibeerawo, ne bigaana okuba nga birina okubeera, awo wandibeerawo ensonga awo. Abalala amayumba ge bazimba tegaggwa, oyo n'azimba ennyumba n'akola n'azimba ekiyigo n'ekiyigo obuyigo nakyo kyambiranyi, wandibeerawo ensonga awo. Abalala bubeera bugwenyufu oba okwaka oba obukaba ebiringa ebyo, naawo wandibeerawo ensonga. Abalala bo nga bubbi. Mukyala wange yanyumiza omwami omu, omukyala omu yalina mutabani we abaali awo bali mu ddwaliro bamuleese yenna ayeeka musaayi, n'amugamba yono yabadde ki? N'agamba ono nno mutabani wange nno ye mubbi, bamukubye amasasi naye bw'olamukuba amasasi yongera bongezi maanyi kubba ate birala. Era omukyala omu n'amubuuza naye ggwe ssebo oli ku mawoddi guno omulimu ogukola? N'agamba nze mwena bwe ndifiira era amazima ddala mwe yafiira. Ebintu bwe biti ebyo bibeera nga biriko gye biva, gandibeerako obulogo, gandibeerako obufumu. Abalala gibeera mirimu, oli takwata mulimu nagumazaako wiiki 2 oba omwaka, afuna omulimu leero ekyaba talina, baba agufunye leero tebamusasula n'ebiringa ebyo. Abalala tebalina kuganja, ye buli watukoba tebamwagala, asenze oli tebamwagalawo, kuneeba oli tebamwagalawo, ono tamwagala. Abalala ebyokusoma nga byo tebitambula, tatoola, abeera mu kibiina n'atuula n'awuliriza, biyitamu buyisi bwe biti. Ebintu bwe bityo byakusabira gandibeerako ensonga. Babeera nga baana baffe bwe batyo baseeko ebitono mu linnya lya Yesu. Abalala kubeera kutya, n'abeera ng'atya kino n'atya ne kiri, tayinza kubeera nga taliwo omuntu yenna, ettala bwe livaako n'akuba enduulu. Okutya okw'ekika ng'ekyo kwegendereza nnyo Oluganda. Abalala babeeraawo nga omuntu anaabye yakubye kaddikini naye ng'ayinamu olusu terumuta, alenga mbwa, bw'atuula wano olusu kisigala awo bwe kityo. Ebintu ebyo tebannange gandibeerako gye bibeera, nabyo Mukama tubimuwe atuwangusa, kubanga kabonero ka mulabe Sitaani. Eri abalanga bo zibeera accidents, teziggwa. Leero n'enkya motoka zimunoonya, atudde ku booda eyagala kugwa, nomubuuza gwe wabaaki? Ebintu bwe bityo gandibeerako nga biriko gye biva omulabe Sitaani.
ababeera byakweyawulamu famire zaffe oluse tuvaamu ono kojja tagera na ssenga jjajja tagera na maama ebintu bwe bityo tubyegendereze eri abalala nga obusungu nga bwe bwaba bumutumbidde alina okugyawo pole nagiyimusa n'ekibegabega kye kimu olw'obusungu obungi obusungu obw'ekika ng'ekyo tubwegendereze bwera gye buva abalala kubeera mululu ogw'emmere emmere ey'abantu abasatu agirya omusajja omu n'asaba ne caayi banange si byakuseka omululu mu Luganda tugenda mulugube si mulugube omulugube noyagala kano nosika ne kali n'olyovakedo ne mwogo n'omusaanyaawo abaana tebalidde emmere naye oyagala kweyongeza nefenene n'omusika ne bakuli y'obugi n'ogiwuuta omuntu omu owetaaga okuyambibwa Oluganda abalala kunywa amayirungi balinga nga bumyu buli kiseera baba bagaaya bazza bwenkulumu ebintu ebyo si bya bulijjo bannange tubyegendereze abalala bwe olima akalimiroko abalala basimba ebyenjalo ne bivaamu n'ebyo bigaana byabaaki tulina okulya mu ndago tugambe nedda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama yeebazibwe oluusi mu famire ezimu si byonna naye oluusi abantu abagwa eddalu mu famire zaffe gandibeera eddogo nabo wadde nga abamu bubeera bulwadde naye omukulu libeera ddogo bubeera bufumu ebintu ng'ebyo naye enkomerero ya byonna mu byonna okubeera tulina okufa mu famire tekuggwamu ng'atamu ku bafa obudde bukyali myaka 3 nga baziika 29 nga bateeka mu ttaka ebintu bwe bityo bannange tubitwala bya lubalaato naye tubikwatiremu ddala Mukama atuwa obuwanguzi kakati tuwangula tutya ensonga zino ez'obufumu n'obulogo n'eddogo n'ebiringa bino Mukama atwadde obuwanguzi naye tubukwata tutya ekisookera ddala gwe ng'eyalokoka ekisookera ddala kola obuvunaanyizibwa ne weenenya olw'ensonga eno ey'obulogo obusamizze obufumu mu famire yo ne weenenya n'osaba omusaayi gwa Yesu gunaaze kubanga omusaayi gwa Yesu gwe guggyawo ekibi kyonna n'ekyobufumu n'ekyobulogo n'ebiringa ebyo Isaaya 18:19 agamba jangu twogere ensonga zino soka kwenenya wenenyeze Katonda eri famire yo oba amakaago oba gwe kulwo ng'omuntu ekyokubiri tulina okumenyawo endagaano ezaakolebwa edda n'edda bajjajjaffe ze baakola ate abantu abo baali nga bazibu nnyo bwe bagendanga ku byoto nga bagamba nze nabo abaliddawo baali bantu bazibu nnyo era oluusi n'oba gwe toliiyo bagamba n'abo abali baawo kakati Mukama atuyambe bw'omala okulokoka obeere nga erinnya lyo lya muliro bwe balikoola muliro nga bawo erinnya eryo tujja kulyogera lyo nga balita faaya Mukama atuyambe endagaano ezo ze baali bakoze oba zibakola kaakano oba zibanagala okukola mu biseera byeno kujja maaso tuzimenye mu linnya lya Yesu Kristo lwaki tulina endagaano eyaffe ya Kristo Yesu endagaano ey'obulokozi etumalira ddala bulungi nnyo
era batumala okulokoka tufuna ekika ekipya ekya Yuda, ekika ky'eddira kibi. Yesu ye mukama w'ekika ekyo. Teriyo simba nedya kati nvuma musimanyi mpologoma biki ebyo napoteya tumute. Tuli baana ba Katonda. Isaaya 28:18 wandika wasonyiri olujja kuyambako okola omenyamenya endagaano ezo. Isaaya 28:18. N'ekisembayo asi ekisembo ekyokusatu twokye buli kafunkunaye yenna. Kafunkunaye akwatagana n'ebintu ebyo bitulina mu maka gaffe. Oba olina kikomo kye baakuwa, oba olina bubugo bukyali omwo bigali bubbo biki ebyo bakumulya mu linnya lya Yesu Kristo. Oba baakuwa ngatto, oba baakuwa biki byonna, saati, mpale biki, ku muliro, tulina kubissa ku muliro. Bijje n'akabonero akalaga nti ffe tetuli bantu ba bintu ebyo, tuli baana ba Katonda. Bayibuli kyebegamba Ebikolwa 19:19 egamba bweti, era bangi ku bo abaakolanga eby'obufumu ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna, ne babala omuwendo gwabyo oguwera ebitundu ebya ffeeza 5,000. Baakubanga ku muliro. Era bino tubikola bulijjo ng'ekkanisa ne tuwokya ebintu bino byonna kafunkunaye ku muliro. Omuliro Mukama agukozesa ebiseera bingi nnyo mu Bayibuli okumalizaawo ebintu bya Sitaani n'ateekawo enkola empya ya Kristo Yesu. Ekyokuna, eriyo omuddo oba ebimuli ebyasimbibwa mu maka gaffe oba gye tuva, nga ebintu ebyo biringa ng'ebimuli oba muddo oba ddagala oba biki bwe tulina okukuulayo nabyo tubisse ku muliro. Ebimu ku byo gyanjaba n'emiti nga gyakula dda. Emiti egyo gisaana okutemebwa mu linnya lya Yesu Kristo. Gikke wansi, girekerangawo okulangirira nti ggwe oli kitundu ku jjo kubanga toli walokolebwa, oli mwana wa Katonda. Ekyokutaano, buli ky'obanga oguze okuva n'olwaleero kiweeyo eri Mukama. Ne bw'oba oguze engatto ng'eno, oligiguze London, oba oguze kagaali, oba oguze eŋŋomanga zino, oba okoze eki, buli ky'oba oguze kyonna kyonna ekikyo kiwonge mu maaso ga Katonda. Tomanyi akikola, tomanyi ani akiyina, kubanga abasaani batugamba nti ebintu bingi ebiri mu katale olwaleero mu maduuka naye nga biva wansi mu geyeena. Bwe batugamba biringanga ebitukozesa bya bulijjo naye nga biva wansi eri. Kati gwe bw'ogula n'otwala ewuwo n'otawonga eri Katonda, omulaba aba alina enkizo gy'oli. Si bwe kiri bannange? Tubeere abayigendereza. Oba ssaawa gy'oguze, oba sapatu z'oguze, oba saati gy'oguze, oba kkooti, tugiwonge mu maaso ga Katonda n'omusaayi gwa Yesu ebeere nga ntukuvu. Eky'omukaaga, tambulya mu bwetoowaze wamu ne mu kwenenya ekibi essaawa 24. Lwaki? Omulabe Sitaani takoowa kukwata kwonoona mu maaso gaffe, kubanga lwakikola ekyo ng'omulabe Sitaani afuna we yeekwasiza. N'ekisembayo, kozesanga erinnya erya Yesu. Erinnya erya Yesu tujja kulisomako, lirina amaanyi. Erinnya erya Yesu lirina amaanyi. Omulabe Sitaani lyaliwulira ng'atya, ng'adduka, ng'akivaako. Naye Mukama atuyambe, atuwe obuvumu gwe nange, tubeere abasajja n'abakazi abawangula obufumu, abawangula obulogo, abawangula bino byonna ebyeneena bye tulaba mu nsi ya Sitaani. Lwaki? Bwe tuli baana ba Katonda, era mu Katonda tuli bawanguzi n'okukirawo. Owooluganda, nja kusaba okkiriza Kristo. Bameka bannange wano sinogenda maaso, bameka batunaba kulokoka wano, kulokokanga obudde bugenze, tunaba kulokoka nga wazise olwali nga bajala kulokoka olwaleero. Yimusa omukono gw'omulamu omukono gwa ggulu. Kulokokanga, tunaba kulokoka Oluganda.
kale bw'oba mwenna mwalokoka kimuke ku bigere byaffe nga tuddemu n'okusaba nga tukkiriza Katonda atuwa amaanyi okwaŋŋanga ebintu bino eby'obufumu eby'obulogo eby'obulaguzi byonna ebyo. Mukama atuwa amaanyi atuwe n'obuwanguzi kubanga yasobola. Ribosaye kale yimusa eddoboozi weebaze Katonda eyakulokola wonna woli. Yimusa eddoboozi Oluganda. Weebaze Katonda eyakuwa ekirabo eky'obulokozi n'akujja yonna gye wali n'akujja mu by'obufumu. Osanga bajjajjaabo basengaabo bakadde bo oba bakoddomi bo baali mu bintu bino naye Mukama gwe n'akugjayo. Sigamba nti wali osaanidde nnyo naye olw'ekisa kye kingi Mukama n'akulokola. Yimusa eddoboozi weebaze Katonda. Mukama nkwebaza kubanga oli mulungi. Mukama gwe yatulokola. Tetwali batuukirivu naye Mukama n'otulaga ekisa kyo n'otujja mu by'obulogo n'otujja mu masabo n'otujja mu by'okusamira n'otujja mu lubaale n'otujja mu misambwa. Ayi Mukama tukwebaza Yesu nti kati ffe tuli baana ba Katonda twanaazibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo era kaakano ffe Mukama tugenda mu ggulu gy'oli era ffe tujja Yesu kubanga gwe oli mu ffe omunene era ali weeweeyo kakwenkano badde n'akatono. Ribo saliriba yaraba rebo teribale. Come and pray in tongues. You're going to come in Luganda. Sibiriza ku maaso g'okole Katonda oweebaze Yesu yakulokola. Ramagazaga gamegesemeni kabotoni malobo teriba rebo teni malaga gasoriba rebo teriba eriba yarabari kosoriba yarabari kosoriba yagagasanga makapaga seriba yereberiba rebo teriba yaraba yerebe rebo tarabara gameni mayerebe. Mukama tukwebaza okulokola. Tukwebaza Yesu okulokola Yesu n'otukola abaana ba Katonda n'otwawulayo Mukama n'otujja mu nsi ey'okusikirira n'otufuula abaana ba Katonda n'otufuula kye tuli n'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mukulu oli w'amaanyi era Mukama osobolera ddala ogulumisibwenga era oteneresebwenga. Haleluya. Njagala kaakano ogende mu kwenenya ku lulwo n'abazadde bo n'abakadde bo n'abantu bonna bamanyi mu famire yo abali mu bintu bino. Twala okwenenya okoola omusaayi gwa Yesu kunaaze famire yonna buli akirimu akitte. Mukama asonyiwe asaasire. Yimusa eddoboozi Oluganda. Amaaso gazibirizeeko wewe obudde bwe okwenenya lya Mukama Kristo. Rimozo soberesa famire y'Oluganda. Rimotarabo rebo sanirima oyagagaziririba yarabagazo oswanga mayakamenti mesemeni kabasanirimo lokotonimaiye rebo tarabaraka kasenirimayire. Ayi Mukama tujja mu maaso g'olunaku olwaleero nga twenenya nesekwenenya ayi Mukama olw'abakadde baffe bamaama bataata bakojja bakitaffe basenga baffe bajjajja n'oyo olw'amaama n'okulo olwa taata abaaleeta mu bintu bino. Osanga nabo Mukama babisikira busiki naye Mukama ne babiyingirira ne babeeranga mu masabo ne babeeranga mu bafumu ne babeeranga mu bantu abo ne babeeranga saddaaka ez'embuzi ez'endiga n'enkoko. Mukama tukkoona ku olwaleero. Mukama osaasira amaka gaffe ne famire zetuvaamu Mukama saasira abali ey'obufumu Mukama eby'obulogo abadde ebintu Mukama eby'okusamira okunoonya empewo nga basamirira emizimu n'emisambwa mu nnyimbe ne mu kufiirwa ne mu kwanjula n'embaga byonna. Mukama saasira ffe Mukama tukoola omusaayi gwa Yesu. Abooluganda bannange tuli siriyasi mugende mu maaso. Koola Mukama akusaasire asaasire abantu bo asaasire basenga bakojjaabo asaasire bajjajjaabo asaasire maama wadde nga baafa bonna Mukama asaasire. Rikomoseninimalakakase etenimalaakasonomase itanimalogogosononomayerebe. Mukama tukoola omusaayi okunaaze Mukama naaza amaka gaffe naaza Mukama naaza gye tuva ensibuko zaffe awaala ebintu bino eby'obufumu Mukama bye twakulya mayi Mukama
wonga naye Mukama olunaku olwaleero tujja mu musaayi gwa Yesu otunaase ayi Mukama otunaase Yesu otunaase Mukama otunaase ebibiina bina Mukama ebyawongo Mukama endagaano ezaakolebwa Mukama tukoola omusaayi gwa Yesu Mukama twogerenga endagaano zino zonna omusaayi gwa Yesu tunaase ebibi Mukama kutufuula ab'eddemba Mukama tubeere n'okubeera Yesu ribo sababaye rebo saliribayara eribariara rebo saliribayara rebo tarabarabaya rebo saliribayara rebo saliribayara oh rebo saliribayara rebo taribayara njagala kati tumenye kuli misambwa oba mizimu oba byokoola oba majini oba mayembe Bayibuli egambye Luka 10:19 laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'obulabe so tewali kintu kinabakolangako obubi wadde n'akatono kale oluganda yimusa eddoboozi menyaamenya kaakano mu linnya lya Yesu menyaamenya kutulira ddala kutula menyaamenya enjaba emisimu emisambwa ebyokoola amajini abacwezi bakivaalu tubakutula Rimo semeni kabeni matoni bayakasemenima Peri magagaseba Iko uyo Rimo finimina bagasemenima Eteni magada kabeni magada Utani moloko seni magagaseba Itani moloko seni bayakasei Espege meni kamotori bayakamaye Mandara magasemenima Leteni moloko seba olunaku olwaleero nayongera okwebaza olw'ekyalo eky'obulokozi kyewampa okuwangula sitaani era Mukama olunaku olwaleero negaana sitaani n'ebikolwa bye byonna negaana emizimu emisambwa ebyokoola amajini empewo zonna ezibadde zingoberera ng'agagala okunemesa obulokozi bwange nzeegaana mu linnya lya Yesu Kristo n'endagaano zonna ezaali zikoleddwa ku lwange oba nze nzennyini nzimenyaamenya nzisasaamu n'omusaayi gwa Yesu naye nga nnyimusiza waggulu endagaano ey'obulokozi n'omusaayi gwa Yesu nze olwaleero ndi buwanguzi n'omukirawo kubanga wandokola era nze ndi mwana wa Katonda sirivaawo wano Yesu ndi mwana wo okutuuka lw'oli
zonna mu maanyi amangi mbeere bukulu naawe ennaku zange zonna. Amiina. Yesu mukire mu ngalo.